oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya, tambula n'okumanya. Leero tukuletedde ekkanisa y'abantu bonna eri ebuna bonna eya Paulo Mutukuvu oba St. Paul Cathedral Namirembe, abasinga gye bamanyi nga Namirembe Cathedral, cathedral ekyasinza obukadde mu ggwanga Uganda. Weebale kwekuumira ku MRU TV ne Royal FM mu programu yaffe eŋŋanzi tambula n'okumanya, nange omusunsuzi w'olunaku Petero. Cathedral eno ekola nga ekkanisa enkulu eya Uganda ate era ng'eriko obulabirizi bw'e Namirembe, kiyite mu luzungu Namirembe Diocese, nga buno bwe bulabirizi obwasookera ddala mu kkanisa ya Uganda mu mwaka gwa 1889. Wakati w'emyaka 1919 ne 1967 ekkanisa eno yakolanga Provincial Cathedral ey'ekkanisa ya Uganda eya Anglican Community oba bayite Abaprotestant. Mu myaka gya 1960 ekitebe ky'ekkanisa ya Uganda kyakyusibwa okuva e Namirembe Cathedral ne kizzibwa ku All Saints Church e Nakasero, naye ate oluvannyuma kyamala ne kikomezebwawo ku Cathedral e Namirembe. Ekkanisa ya Paulo Mutukuvu esangibwa ku kasozi Namirembe mu Lubaga Division mu district y'e Kampala, ekibuga ekikulu ekya Uganda. Akasozi k'e Namirembe okuva edda n'edda nga ke kasozi abakkiriza mu Yesu Kristo bwe basinziza mu Buganda okuva Bishop Alfred Tucker lwe yaggulawo amakakkalabizo g'obulabirizi bwa Eastern Equatorial Africa, amakakkalabizo g'obulabirizi obwa Eastern Equatorial Africa mu mwaka gwa 1890. Bw'oyogera ku kkanisa y'abantu bonna era ebuna wonna tuyinza butayogera ku busambattuko obuze bubaawo mu kkanisa eno. Ekkanisa yasooka yazimbibwa mu 1890 nga yali etuuza abantu abasoba mu 800, naye nno baagivaamu mu mwaka gwa 1891 olw'okuba yali yazimbibwa mu ntobazi wansi w'akasozi k'e Namirembe nga balina okuzimba esinga obunene kweno olwa nnamungi w'abantu abaali beeyongedde obungi okusabirayo. Ekkanisa ey'okubiri yazimbibwa wakati wa Julayi 1891 ne Julayi wa 1892 nga eno yali etuuza abantu abasoba mu 3,000, era mu Oktoba 1894 kibuyaga ow'amaanyi yajjako akasolya ku kkanisa eno era enkuba n'egyonoona yonna. Ekkanisa ey'okusatu yazimbibwa wakati w'omwaka 1894 ne 1895 era ng'eno yali etuuza abantu abasoba mu 4,000. Ekkanisa eno yali ezimbiddwa nga bakozesa essubi kossa n'embaawo, naye mu myaka gya 1900 enkuyege zaalya buli kimu oluvannyuma lw'okuba nga baali tebakyagisabiramu. Ekkanisa ey'okuna yazimbibwa amabulooka ate era nga baagiseresa ssubi mu mwaka gwa 1900 ne 1904. Nga 21 Juni wa 1904 ekkanisa eno yaggulwawo era abantu abasoma mu 1,000 be beetaba ku mukolo guno, era ng'omukolo guno gwaliko n'eyali kabaka wa Buganda ebiseera ebyo Ssekabaka Daudi Chwa II, ng'ono nno yali wa myaka 7. Nga ennaku z'omwezi 23 Friday September 1910 enjego yagwa ku kasozi Namirembe, anti akasolya k'ekkanisa kaali kakutte omuliro oluvannyuma lwa nnamutikko w'enkuba eyali afudde emba ng'alimu n'okumyasa kw'eggulu. Olulimi lw'omuliro lwe lwava mu bbanga ne lwokya akasolya konna, anti kaali kasereke na ssubi, era mu ddakiika 30 akasolya konna kaali kaweddewo. Ekkanisa ey'okutaano yazimbibwa wakati w'emyaka 1915 ne 1919 era ng'eno wano baakozesa amabulooka gayite bukajansi nga ku luno akasolya kaali kamategula. Ne bwe twogerera kati ekkanisa eno ekyayimiridde ng'era kati baagikolako bulungi n'etuuka n'omutindo gw'ensangi zino. Bw'onyumya ku kkanisa y'Omutukuvu Paulo esangibwa kasozi Namirembe tolema kwogera ku nnanga ekozesebwa nga batendereza omutonzi. Ennanga eno yazimbibwa mu mwaka gwa 1931 ekitongole ekiyitibwa The Positive Organ Company 1922 Limited.
mu mwaka gwa 1952 oluvannyuma lw'emyaka 2 ennanga eno ng'ekozesebwa baagikwasa Alfred E. Davis ow'e Northampton mu ggwanga lya Bungereza okugikolako saaviisi. Ennanga eno yakola emyaka emirala 2 kyokka ate Idi Amin Dada we yawambira obuyinza mu mwaka gwa 1971 ennanga eno balekerawo okugikozesa olw'embeera eyali mu ggwanga Uganda. Mu mwaka gwa 1998 Peter Wells okuva e Bungereza yasindikibwa okujja okwekebejja ennanga eno era n'alagira ennanga eno eddaabirizibwe olw'embeera gye yali erimu nga teyali nnungi. Mu mwaka gwa 1999 feezi esooka yakolebwako oluvannyuma lwa Peter ne Anne Wells we baakomawo mu Uganda ne bateekamu amapeesa amalala agagiviiramu okugyamu amaloboozi era feezi eyasembayo yali wakati w'omwaka 2006 ne 2007 lwe baateekamu ekyuma ekikyusa amaloboozi ag'enjawulo kossa n'amapeesa g'ebigere. Weebale kwekuumira ku MRU TV ne Royal FM. Sigadde nze omusuusuzi w'olunaku Petero mu program Tambula n'Okumanya. Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'Okumanya eggose. Tambula n'Okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'Okumanya. Tambula n'Okumanya.